Allah owekitiibwa nyini matendo amalungi atutuusizza olwaleero ng'akyatugabiridde ku bulamu obumusinza n'obukola emirimu eginaagasa eggwanga lyaffe n'abantu baffe, nenzaako okusaba emirembe n'ebitiibwa ebisembayo buli muntu byafuna bibeere ku nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'abo bonna abamukkiriza n'abalimukkiriza oluvannyuma nga naffe tumaze okuvaawo mpaka ku ssaawa esembayo. Baganda bange mwenna abampuliriza, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Olwaleero tugenda kutandika empagi ey'okugumba, okugumba kwennyini kubanga agumba twamulaba. Olwaleero tugenda ku mpagi ey'okubiri mu mpagi z'okugumba, nti okugumba kwennyini oba kye bayita itikaafu yennyini. Oluvannyuma lw'okutegeera okugumba kyeki, definition yaako ne tugiwa, olwaleero tugenda kwebuuza nga tugamba nti okugumba kulamulwa kutya? Itikaafu eramulwa etya mu Busiraamu? Era bwino ajogerako aliwa? Baganda bange, okugumba oba kye bayita itikaafu kwagalibwa. Kwagalibwa itikaafu eri sunna. Eri mu bintu ebyagalibwa mu Busiraamu, ng'oli bw'akikola afuna empeera, wabula bw'akireka tafuna musango era tafuna mpeera mu kukireka. Naye twebuuze, ani atayagala mpeera? Awo tuba tukoma. Wabula itikaafu oba okugumba kukakata kuva mu kwagalibwa ne kukakata senga weetema naziri, nti bwenfuna kino ngenda kumala muzikiti ennaku 2. Olwo itikaafu eba efuuse ki? Teeka. Naye nga gw'oli etaddeko, naye nga originally itikaafu eyagalibwa. Nga tetunnaba kugenda mu aya eziraga nti itikaafu weeri era eyagalibwa, ne mu hadisi ne mu bigambo by'abamanyi, itikaafu tugitunulemu nti eyagalibwa mu Busiraamu kulwa aya bwina alaga nti itikaafu eyagalibwa waali mu Qur'an. Katonda agamba nti wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid, Surat al-Baqara nsuubira. Era twagisoma nti temugeza kwegatta n'abakyala bammwe nga mugumbye mu muzikiti. Oyo bwina atulaga nti itikaafu ekola ki? Weeri. Mu hadisi ya Aisha
eya Bukhari Aisha agamba ekiraga nti Itikaafu weeri bwina asooka wa Qur'ani bwina owokubiri wa hadisi. Owa hadisi Aisha agamba nti Nabbi sallallahu alayhi wasallama yagumbanga mu muzikiti mu Ramadhaani naddala ennaku 10 ezikola ki ezisembayo. Nabbi sallallahu alayhi wasallam yagumbanga mu Ramadhaani mu muzikiti mu nnaku 10 ezisembayo. Ng'ekyamugumbisanga mu nnaku 10 ezisembayo afunirewo chance n'okulinda laylatu al-qadr nga bwe mugiyita. Oyo bwino owokubiri bwina asooka wa Qur'ani mulabi bwino owokubiri hadisi Aisha etegerekesa. Bwino owokusatu nga yasinga bwino akulembedde oli ekibiina ky'obusiraamu kyegatta abamanyi beegatta ye bwino asinga amaanyi. Abamanyi bonna beegatta nti Itikaafu oba okugumba kwagalibwa era bonna ne beegatta nti kukakata kasita omuntu akweteekako. Ye bwino emirundi esatu tetwetaaga bwino mulala. Kaakati nze naawe tukkiriziganyiza nti okugumba kwagalibwa ne bwino tumulabye era Nabbi yagumba ne basahaba oluvannyuma lwe baakola ki. Naye bw'osoma mu history y'Obusiraamu Itikaafu teyettanirwa nnyo basahaba. Bannange nsaba ntegerekeke basahaba baakola Itikaafu naye tebettanira nnyo Itikaafu nga bwe bettanira emirimu egisigadde. Mugenda okunyiigira era ku luno nazze neetegese ne bwe munankuba sigenda kunyega. Munkube nga muli ku mazima nange ŋŋume mukube nga ndi ku mazima. Kati akuba ali ku mazima ne goba kuba ali ku ki ekitegeeza tewali ajja kupondooka. Baganda bange mu history y'Obusiraamu Itikaafu gwe mulimo basahaba gwe baakola naye nga tebaagwettanira nnyo nga mirimu gisigadde. Ne batabi'in basitudenti b'abasahaba tebettanira nnyo Itikaafu nga bwe bettanira emirimu emirala. Ng'ate bonna bakikkiriza nti mu Busiraamu mweri okugumba mwekuli. Nsonga ki? Mukulaba okwammwe. Nze Ssekkadde ŋŋamba bwe nti basahaba bettanira emirimu gy'Obusiraamu mingi ne Itikaafu baagikola naye okwettanira kwabwe Itikaafu tekwatuuka ku ddaala lye bettanirako emirimu emirala era batono nnyo b'oyinza okusoma history yaabwe ne bakugamba nti ono yasulangako mu muzikiti nnyo. Ntegerekese osoma history y'abasahaba 10 ne batabiina 2 nga tosanzeeyo gwe bagamba nti ono yasulanga nnyo mu muzikiti. Baganda bange mujjukire nti twagamba nti mu bimu ebiraga Ramadhaani nti nkulu ebiraga nti okusiiba kukulu
yemu ku ibaada ye ibaada yokka mu ibaada zonna ye mpaji mu busiraamu yokka etakolerwa atali Katonda. Tewali yali akozeeko kusiiba nga tasiibira Katonda. Emirimu gyonna gye mulaba egikolebwa omuntu asobola okugikola ng'akolera mulala, ng'akolera ekitali Katonda, apart from fasting. Ne Itikaafu ate eri under the fasting. Nga bwe twagamba nti fasting y'omuntu okusiiba ng'asiibye bantu banne. Ramadhan erina enkizo nti mu ibaada zonna z'olaba hijja, zaka, swala, abantu babikolera atali Katonda. Kyentegeeza nti omuntu asobola okubikola nga tabikoledde Katonda mu ngeri bbiri. Either ng'akoze kabanda be, ng'asadde swaleni yaffe eya bulijjo naye ng'asadde banda be, oba ng'asinza ekitali Katonda. Abantu basaale. Katutandikire ku mpagi y'obusiraamu esooka yani la ilaha illallah Muhammadu. Gwolowooza bameka abagamba nti abalina bakatonda atali Allah? Si bangi? Ndowooza ekyo mukirabye. Olwaleero waliwo abalina bannabbi abaliwo, si bwe kiri, nga bagamba nti gundi nabbi. Kati ekitegeeza ye empagi olabye nti ekolerwa atali ani? Atali Katonda. Empagi eyokubiri mugimpi swala. Abantu bulijjo basaala. Swala kusaba. Bantu bonna abagenda ne basaba nga tebasaba Katonda. Gwe tolabayo abagenda bakutama ku bifaananyi? Si bwe kiri? Tembalabayo. Kati kitegeeza nga nabo ffe tukutama nga tukutama ku lwa Allah, waliwo n'abalala bakutama ng'akutama lwa kiki? Lwa kibumbe. Kati olabye nti swala bagikolera atali Katonda. Munfuna baganda bange. Zaka. Abantu era bamala ebibumbe ebyo bawaayo. Ne bawaayo nga tebawaddeyo ku lwani? Ku lwa Katonda. Kati sawumu tugibuuke. Tugende ku hijja. Bameka abeetooloola ne Kabuli. Mugende mbuyindi. Mugende Masra. Aha. Kati abantu nga beetooloola Kaaba, abantu beetooloola entaana. Mukiraba? Kakati ntaana mmeka z'olaba nga bakolera ebitali bya ntaana? Nze nyina entaana gye mmanyi. Nagendayo nze kennyini okukakasa. Ezimu nali nze entaana ezisinga ezisinzibwa naziraba mu India, gye ziri nnyingi ezisinzibwa. Naye wano nali simanyi nti weekiri eky'abantu okukola ebitakoleka ku ntaana, naddala ng'ate ffe Abayisiraamu. Naye waliwo entaana nze gye mmanyi wano mu Uganda. Bwe mba ngenda ku mulimu ntera nnyo okuyitawo weeri. Naye balina ebintu bye bakola. Nimmanya nti nze simanyangako kye bayita kufa, wadde sirabangako ntaana. Yali first time yange ndowooza okulaba entaana. Entaana eyo bagizimbira ennyumba, subhanallah. Bagizimbira ennyumba ng'ennyumba ezaffe ez'abantu, ng'ate abagizimba mmwe b'amaseeka. Ne bateekamu omufu. Bamusayo nga tebannazimba. Oluvannyuma bazimbako ennyumba weeri up to today. Naye buli lunaku seeko oyo bamuteerayo amazzi g'okutawaaza.
Can you imagine? Mu nnyumba eyo bateekamu amazzi g'okutawaaza omufu oyo nti avaayo n'atawaaza era ne babikula Kulaani avaayo n'asoma. Are we together? Ne baalirawo n'omusaala nti avaayo mu ntaana buli nnaku najja n'asaala. Bwe ziwera essaawa za duha ne bajja ne bazingawo omusaala ne Kulaani ne bagizingako ne basibawo. Nze nabeera first okuyimirira kubanga omuzikiti ogwo ng'oluusi nsaalirako ku makyawo ssaawa 11:15 subu etuuse kanga nti kammale okusaala wano naye ŋŋenda okulaba omukyala ayingira mu muzikiti mu ntaana eyo nimbeera first okumukolako omukwano mukyala mukulu ne mubuuza biki byakolayo munda eyo n'abimbuulira nampa timetable gye baamuwa. Timetable gye baakola ki gye baamuwa gy'alina okukolera omufu oyo nga wallahi timetable nekumulamu tekola ki kakati kyenjagala kyembadde nnoonyamu nti bingi bye tukolera twetooloola n'entaana nga bwe twetooloola Kaaba ate kitegeeza okwetooloola kukolerwa atali ani kati ate okusiiba mu byonna tekukolerwa atali Allah. Olw'ensonga senga tuteekawo okusiiba kukolerwa atali Allah twalikoyo nnyo okumontalinga abantu tunamanya ti asiibye n'atasiibye kuga measurement ono gwe bagenda okikolera yalikoyo nnyo okulaba kimukoledde mu butuufu kubanga abantu ng'abantu tebalina measurements ziraba nti gw'okikoze mu butuufu oba mu bukyamu. Hakati olwo noono omuntu gwe twalibadde tusiibira yalibadde talina measures zanaasinziirako nti Ssekkadde wasiibye ku lwange oba ku lwa Katondawo. Ntegeerekese kubanga okusiiba kukolebwa mu nkukutu. Yalikoyo nnyo okutumontalinga katuola nti ebitali Katonda ate nga tebirina measures za kulaba kiki wakoze nga tebikulaba tebyasiibirwa. Hikima etegerekese teri muntu ayinza kusiiba nga tasiibye ku lwa Katonda. Era yeebuzaabuza nnyo naga nti alaga abantu nti asiibye bw'ayingira eri ng'akola ki ng'alya tasiiba lunaku kuziba abantu tebagenda kundaba kulwaki sibye. Ntegerekese baganda bange kakati okusiiba bwe kuli kati itikaafu oba kye tuyita okugumba abantu tebakyettanira nnyo mu Busiraamu nga bwe bettanira emirimu egikola ki mirala. Ekyo kyonna tukikkiriziganyako. Ekibiina ky'Obusiraamu kikikkiriza nti basahaba n'abagoberezi ne abantu bonna up to today itikaafu tebagyettanira nnyo nga bwebettanira ki ibaada endala wadde nga bakimanyi nti sunna naye sunna nyingi nnyo zetwettanira okusinga ki. Kati bw'olaba abantu abasiiba sittati bangi nnyo okusinga abantu abakola itikaafu. Tuli ffenna abantu abagenda mu umura mu percentage bangi okusinga abakola ki. Era oyinza okwesanga ng'abantu mu nsi yonna abagenza okukola umura obungi bwabwe omwaka gumu nga bwenkanankana n'abaali bakoze itikaafu okuva Obusiraamu bwabaawo mpaka tudde. Abantu abakola umura omwaka ogumu baalibeera abangi okusinga ennamba y'abantu abakoze itikaafu okuva Obusiraamu buvaawo mpaka tudde. Sheikh Ibn Baz yawa ensonga ze
kulwaki basahaba omanyi buli lwe twogera ku Ibn Baz tutera okukyusa ne ku ddoboozi. Seeka Ibn Baz Katonda yamuwa ebintu nze byemmanyiiko 3 ku mirembe n'ekyasa ekyaffe nga batono abaali babirina. Sheikh Ibn Baz Katonda yamuwa okumanya, okwokumanya kuno hadisi Kurani okubitegeera, naye yali amwongeddemu ekirungo ekyafufuggaza abamanyi b'omulembe gwe. Yamwongeramu ekirungo kya psychology nga batono abaali ku mulembe gwe yakafandoza kitegereka mumumanyi bulungi, abaali ku mulembe gwe nga teyakibawa, yali amanyi nnyo psychology nnyo. Kati abantu abasinga psychology bamusuubira kuba nti bwetugaa nti gundi amanyi nnyo psychology kugamba nti John Dewey yagamba bw'ati, si bwe kiri, gundi yagamba bw'ati. Wabula ntegeeza nti yali amanyi nnyo enkolagana wakati we n'abantu nga yawaggulu nnyo, ng'amanyi psychology w'abantu. Yamukwata n'amussa mu kibatu wano, nga kizibu nnyo omuntu yenna ne bw'abeera nga talina mpisa ayinza ku Ibn Baz okumuddako n'amuvuma. Bonna baali bamutya, nga n'abalwanagana n'abatakwatagana naye mugayita masala. Bw'oba tokwatagana Ibn Baz masala, era ne bw'obanga wali muvumi otya ng'otya okuvuma Ibn Baz, la yalina empisa za waggulu nnyo. Kwegambanga ne bw'otandika omwogereko bubi olw'okuba temukwataganye mugayita masala, olw'okuba nti mwe temukwataganye mu masala, obulwayo era w'omugambira ekigambo ekimuvoola. Kubanga nga bw'oyogera ekigambo ekimuvoola, nabono bonna abadde bakugobera ate bajja kukuvaako bagambye ate oyiseewo waayo kwega kulwaki olumbye. Kwega Ibn Baz bw'oba oyogera naye olina okwegendereza ennyo, walyesanga nga n'omutima gwo gukuddukako ne gudduka ne guvaamu ne gugenda. The man was very clean. Yali amanyi psychology okukolagana n'abantu totale. Era nze mpuliriza emisomo gye, nsomye ebitabo bye, wallahi tolina lunaku lwawulira Ibn Baz oba lwewamusomako ngazzeemu omumanyi n'agaya kino kikyamu gundi yakyogera n'atasooka kujjayo ebirungi bya gundi oyo yakyogera. Kwega bw'aba amenyawo ekigambo ky'omumanyi akimenyerewo mu bitiibwa, gwe niweegomba kwega n'ayatiikiriza omumanyi eyo, kwegamba n'ogamba nti kakati ate ono ayogedde ebifunga yafunyeemu. Munfuna bulungi nnyo nga kwegamba abanga muntu alya mugaati, omuntu alya omugaati asooka n'agusiiga siyaagi, n'agusiiga bata, n'agulimbalimba nga bwagwagala ennyo. Omugaati ogulya nga tegukakasa nti ogenda gulya, era bw'ogussaamu amanyi ne bw'ogussa omugaati bw'ogussa mu kamwa gusooka ni gusuubira nti maybe kwegamba ogenda kugusi amalusu ge ganyirira okusinga bulubandi gulabiramu amanyi gakoze ki. Naye nga Ibn Baz Katonda yamuwa empisa, nga bwe mbagaye nti bw'aba agenda kuddamu omumanyi okumenyawo gundi kyeyayogedde, oli ayayogedde ekifu ya benefitinga, kwega amwatuukiriza ebirungi bye byonna, agenda okwogera kacaamu ng'oli yasiimye dda, kwega nga yafunyeemu.
namusabira najjayo ebirungi by'omusajja alina ebirungi yakola kino yasomesa abantu kino mutule mu kitabo kigundi kakati kano katono kano bwe kati kalibadde bwe kati nga naye ffe oyo talina kyamanyi gwonoyasa munuka noga nti atalina kyamanyi oddiramu ki oddamu waaki psychologically senga obadde muyivu engineer wamma tubuulire nze saasoma ndi wa P5 second term senga osanga Ssekkadde mukyalo eyo mu faamu ye azimbye akasiisira kuteekamu nnyana ze bwe bakusanga nga ovumirira pulaani yange nga bweri enfu gu architecture n'ogamba nti kisisira kano tikali ku pulaani dabuyako abantu bagenda tutegeera kubanga tebasuubirayo kiwongole kya nnyana kubeerako pulaani kwegamba ng'okakasiza ddala nti bwodda kukuvumirira nti Ssekkadde yazimbye ekiwongole ky'ennyana nga pulaani si ntuufu gw'otabeera mutuufu obadde osuubira nti kirina kubeera ku pulaani yeggwe mu bwa inginiya bwo baali bakuleeteddeko ekiwongole ky'ennyana okuba pulaani mutuleete architect omulungi muleete Kamulegeya muleete bonna be mumanyi mumubuuze oba waliwo omugagga yali amuleetedde faamu ye naga nti ekiwongole nakyo kise ku pulaani era genda mu kanso zona nze myself ndi mu bantu abalina faamu eri mu kanso bagenda okugaba muziyita mutya munisipaali bagenda okugaba munisipaali nga olede nze nyinawo faamu kati eyange eri muki munisipaali you get my point naye wallahi obuyumba obulimu era eggwanga tiyinza kufaninga nti bumenyewo tebuli ku pulaani biri biwongole byaki kati kyentegeeza nti Ibn Baazi yali musajja nga bw'omugendako oswala nti osigala wekka ekyo nali nkimumanyiiko Katonda amuwa ejjana gyakola ki gyali yali muyivu nnyo ate ng'agatta psychology w'abantu ng'alina empisa ez'ombantu ekirala kyenalimu era okulaga nti yali musajja muzibu ng'amanyi psychology w'abantu nga n'ogezaako n'omugamba nti oba n'okuba essimu nti mbuuza kino akubuuza gy'okubidde kasitaaba ng'alina mu kitundu omumanyi gw'amanyimu aga totawaananga kunkubira ekyo genda obuuze gundi nga tadda mu mumanyi kyeyayogedde akulifaalinga obuuze omumanyi w'omu kitundu kyammwe gundi gyali leka kukumbira nze genda owagundi ajja kikubuulira kati nweekanga nga bonna baamwagala olw'okubawa respect naye ffe tudda mu muzikiti n'ovuma ne imaamu w'oku kitundu ng'ate gwozze kusaalirawo ogende imaamu w'omuzikiti yennyini n'oleka ng'omukoze ki ng'omuvumye ng'ate okimanyi nti enkya yagenda okubakulembera kakati oba okola biki ekirala yali musajja mugabi financially Ibn Baazi yali yeegulira eddaala ery'okugaba ng'agaba nnyo financially yali musajja ng'alina essente ze naye ng'azigaba nnyo baseeka mugabe nnyo naye kimanyi bwe mutegeeza nti baseeka mugabe nnyo mba ntegeeza nti mulina okukola ennyo nsobole okufuna ze mukola ki kati onaagaba nga toyina atalina agaba munfuna bulungi nnyo okumanya yali musajja muzibu mu kugaba I remember
ani nkyali muvubuka senga nali wakusoma nalibadde ndooza nga mu sekendiya omubbi yagenda nabba ewuwe akati yali musajja muzibe of course ng'omuntu omugagga ate omukulu ng'alina abakuumi agenda okuwulira oluvuuvuumo nikyatiikirira nnyo nikidda mu mawulire nikyogerwa nnyo n'okwo agenda okuwulira oluvuuvuumo ebweru nga sirwe lwaki sirwe lwa bulijjo n'akuba akadeeke bonna ne basembera ng'alina akadeeke wali muzibe bonna ne basembera nti omukulu atuyite bagenze kwa sembo ffe bannange olwokuba tuli baavu obeera muguyumba ate katonda ng'oli mwavu oli muzibe ate oli mwavu la ilaha illallah n'abeerawo naye ng'oli alina abakuumi be bangi ewaka ne bajja n'ababuuza what happened mpulira oluvuuvuumu sirikale n'amugamba nti tukutte omubbi abadde azze kubba n'ababuuza mumutaddewa nti tumaze okumuteeka ku poliisi naga mubwangu mumugjeeyo mumuleete naga mumpe simu yange nakubira osi baleese omubbi abadde aze okubba ewange nti ye mubwangu mwagala osi muleete mundeetere ne bamuleeta boosi yayogedde abadde abba boosi aga nti kiki nadda nebbananga nti oba kituufu bakutengoze kubba nti namugamba tell me your problem ekubbisa kiki naga nti nyina ekizibu nti kiki kimbulire nkikumalire kulwaki otawano jobbe ng'ate ekizibu nsobola okikumalira nga nti I have a problem nkola mukama wange yandaganyisa okubanga nsasula buli mwezi naye sente ziruddewo naye nga ekituufu kiri nti mukyala wange agenda kulongoosebwa naga nti ekyo kyokka nti ye sente meka zoyagala nti baagala kumulongoosa sente nyingi aga nti nyingi meka amugamba nti ezawano beetaaga riyale kasaamu aga nti only that nti ye namugamba nti kati ate gwe okutuukayo musajja nambalya nga yeetaaga riyale omutwalo gumu $3,300 only bazi nakwata ku musawo yaki y'omusajja omukulu ensawo y'omusajja omukulu tegwamujjamba mukyegendereze omusajja omukulu make sure nti byonna ebikolako some of them obeera nabyo musajja omukulu tovuga motoka nga tolina sente zigula mupiira oyinza okwekanga nga ekintu kigusaze nga tegusobola nakukolebwa nga sikwakukolebwa kati onaasula ku kkubo wabadde alina okukubira n'ozikiza emmotoka niweerabiramu amataala ogenda okukuba nga batulete ku kyali nga musajja omukulu atodde mujjamu bajampinga gwoba emmotoka kati waliwo ebintu era omusajja omukulu waliwo byoteekwa okubeera nabyo nga weetegese ng'omusajja omuki abaganda kye babaga nti ensawo y'omukulu tegwebwamu ki jambo oba ziika kyebaba bategeeza mwe mwali mulowooza bategeeza nti oteekwa okubeerawo n'akasuwa era bw'okatuukangako ng'okomaawo ne bw'aba mukazi nga nti asente ziweddewo kyateeze naba nti please nkugambye sente ziweddewo zifuuka nga ataziraba ezo za kizibu bwe bakeera enkyanga etawuni bagisibye nti teri agendayo temuulye bwokeera enkyanga bakutwala mu ddwaliro ofudde tebakuziike bwokeera enkyanga ofiiriddwa omwana wo bwakubira ekiro nti nfa muga mwana wange nange nasuze ndi lukebe musajja omukulu ebyo tubikole fe abavubuka tusobola okubeera nga tolina sente omuvubuka nomo kubanga olusogo bwofuna ekizibu naawe olina omukulu gwokolaki kakati nze njogera ku oli omukulu gwe bateekwa okukubira era omusajja omukulu bw'oba obeeramu n'akantu tobeeramu n'akantu
okusinziira ku ggwe beeramu n'akantu okusinziira ku bayinza okukontaktinga kubanga oyinza okufuna bayinza okugaa nti omwana wa ali bubi ogenda okulanga ne muganda we bagende nti naye ali bubi bamugambye nti muganda we ali bubi naye naakola ki naye naakola pusinga nakola pusinga ati ngaolina okubifesinga ebyo byonna as a man olowooza nyaabwe asigala mulamu abaana be ababiri bakola pusinga nyaabwe ye akola atya akola pusinga plus so obukulu si bwangu mu bwego naye obukulu si bwangu tolaba abanankole bagamba omukulu noheha botaniire ana amanyi olunankole wano noheha ki noheha botaniire omuntu omukulu ojjawo n'obukyafu bwotayimpaye agikamad senga ofuluma ewuwo n'osanga nga waliwo oba mutamiivu yazze ewawo n'ayonoonawo what do you do? You remove. Toyinza kati sinza namutaddewo kaniseza obujjawo omuntu bwakula ajjawo ne byatakoze eki ne byatakoze kyebayita obukulu. Ibn Baz n'agamba omusajja nti sente ziizo linnya ogende naye bw'ovaayo ojja n'ombuulira bw'omulese. Omusajja n'agenda najjanjaba mukazi we n'akomawo naga nti okomyewo nti ye namugaa naye sente esigaddewo ziizino. Musajja n'azikomyawo namugaa nti zonna nali nzikuwadde nti empisa gye wampisaamu nyina kubeera alaali ezino zisigaddewo mujjanjaba zino zisigaddewo. Namugaa nti nzikuwadde zonna. Ate omusajja addewo wa mukama we yagaa nti mpa mulimu wano nze siva wano n'agaanirawo era Ibn Baz yafa n'amulekawo. Omusajja yakaaba nnyo ne bamusane ku WhatsApp wawa ng'akaaba nnyo kati yatubuulira story eyo ng'asomesa. So kati yali musajja mugabi, yali musajja muki mugabi. Mwegendereze bamaseeka bagaba emirembe gyonna bamaseeka bamanyiddwako kugaba so si kusaba. Emirembe gyonna fe okusoma kwaffe mu history up to today baseeka bamanyiddwako kugaba. Seeka gosoma history bamaseeka bosoma ba Hassan al-Basri bani mu bikulu be babogerako kukola ki seeka mukibi tubuulira amazima gwosoma nnyo kuba amaseeka abo abatukulembera kikulu mu history yaabwe ekikulu ekikulembera kiki seeka mukibi leero yogerako amazima. Nze wallahi okusoma kwange okutono okwa P5 second term sisomanga ku baseeka bebawa bonna bamaseeka amabanjidde mukuwa all of them nga bagabi nnyo era nga bo beewala nnyo okulya riziki eva mu ngalo y'omuntu omulala. Be bamaseeka abo nze bemanyi. Bani nze tibalinaako nze benjogerako. Nze nkugambye bo baali bawaayo. Bwe mmanyi bananze mbabuulira kye mmanyi. Kiki nze wallahi sijja kubalimba tubagende mu nsonyiwe. Nze bamaseeka benasomako sigaba bansomesa wabula kwanze saasoma naye bw'okwata ebitabo n'obikula nti ono njagala kusoma ku Ssekkadde la Hassan al-Basri, njagala kusoma ku Tamimi, njagala kusoma ku Ata, bona yali mugabi. Teri seeka gw'osanga nga mu history ye temuli kugaba kubanga bakukoppa ku Ssaabasseeka Nabbi sallallahu alayhi yagabanga okukirako empewo.
kati era bw'obanga gwe togaba ng'oli mu b'amaseeka bwe tudda mu DNA ey'ab'amaseeka waali wanduka bwe tugenda mu DNA ekebera b'amaseeka oyinza okuwanduka nga togabye kati ate what about nga bagabira gwe awo tebakutwala na mu DNA kubanga tebayinza kuleeta let me give an example tebayinza kuleeta omuti nti guguno oli bagamba nti omuti gugwe n'abaana babe ntukole DNA ey'omuti wali DNA esobola okuwandula bw'oba togabye kati ate what about ng'osaba tugenda mu DNA tugenda mu oba togenda bwe mbamanyi Seeka Mukiibi nze nkubulidde kyemmanyi sigambye nti b'amaseeka tebabawa nze bemmanyi nze benkola ki bennasomako baali bo bagabi nnyo nedda nze ŋŋambye b'amaseeka siri ku specific country nja kubuuza ekibuuzo ekirala tisaagala kunsiikuulira fitina naali ripooti entuufu nedda ripooti yange si ya bitundu bimu no ripooti yange si ya kitundu kimu wabula ripooti yange eri jeno nti bennaakasomako kati kankubuuze ani mummwe amanyi hisore wa Uganda w'obusiraamu bwa Uganda ani mummwe ayasoma hisore ya Buganda ey'obusiraamu n'atasoma ku basemakula Katonda abasaasire baali bagabi baali babagabira ne basuulawo ne basomesa abaana ne babaliisa oli n'avaano niye sponsoringa n'agenda embaana okusomesa obusiraamu nga tebamuwana 10 bwe zigwawo n'adda n'atunda emmwanyi ze ate n'akwata olw'ekaseese agenda okumaliriza okusomesa yengene emmwanyi zimyu baseekaddirisa ensotoka abo bonna tetubamanyi tetwabalabako ffe naye wallahi bagabye bakolanga wonders saagala oŋŋambe nti manyi batali bata Uganda bokka ekyo tukikumala kati kulwaki gwoŋŋamba nti Uganda tuli baseeka bagabi Seeka Mukiibi kati olagedde n'ensolo y'abaseeka ba Uganda ngimanyi era bo bali abaatusooka webaategeereranga nti omuntu seeka butakkiriza kumuwa waliwo omusajja bamuyitanga Amir mutabani wa Abdallah at-Tamimi Amir mutabani wa Abdallah at-Tamimi tabi'i yasoma ku basahaba Amir mutabani wa Abdallah at-Tamimi yali musajja nkwatangabo nga buli kyonna kye baagala okubuuza mu busiraamu bagamba nti basahaba nga benyi baga mugende wa Amir basahaba basindika abantu bagende wani wa Amir go baba bagenda okubuuza tawana Abdallah at-Tamimi naye nga oleeta ekyo gwobirese Amir mutabani wa Abdallah at-Tamimi yali musajja mukkiriza nga muyivu naye mu bugagga bwe yakola ebintu 3 nga byewuunyisa nnyo abantu ekisooka bwe yali asaba ekiro waliwo omusajja yamugwikiriza ng'obudde bukya yagenda owe al-Basri musajja owe Basra si al-Hasan al-Basri wabula yagenda owuwe kubanga yali awangalira Basra kati omubasira omu n'agenda nga bw'gali mu Nakampala omu
n'agenda ng'alina kyayagala omugamba n'amugwikiriza ng'obudde busaasa abantu bakyasaala tahajjudi saawa 10 awo agenda wuwe n'amusanga ebweru ng'asaala n'amugamba nti n'amuwulira duwaye ng'asaba n'amugamba nti n'amuleka n'asaba n'amaliriza yamuwulira ng'aga nti ayi mukama katonda abantu abo bonna bakedde balina ebyetaago byabwe bibamalire nze nange nyina ekyange bali ebyetaago byabwe bibaagala byonna bibamalire nze kyennyina ekyange biri bibiri ekisookera ddala nsonyiwa kyekyetaago ekyange ng'omuntu bo bali abo balina ebyabwe basaba abantu bonna abaake obudde bukedde abantu bo kubanga baabalanga obudde bukedde ku saawa 89 obudde bukedde abantu bonna bazuukuse balina ebyetaago byabwe babwe bye bakola ki nze ebyange biri bimeka naga ekisookera ddala nsonyiwa naga nti ate ekyokubiri nakusaba ebintu 3 ompaddeko 2 nkyadimandinga ekyokusatu sajja naga nti ate omusajja ono gwenza nti wampisa mumanyi bulira bwagakataga ya rabbi nakusaba ebintu 3 wakampaako 2 kwayi sajja niyekweka yalaba seeka alinga gwezivuddeko bwe bwakya n'amugamba billahi nazze wano kiraga nti nawulidde omuntu atambula yeggwe ntiye aga kitegeeza wawulidde nebyenjogera nti byonna nabiwulidde n'amugamba billahi tobaako gw'obibuulira n'amugamba nti wallahi ogenda kubimbuulira bw'otabimbuulire ŋŋenda kubabuulira n'amugamba nti nkwegayiridde nkuuma mbikkirira tobyogera n'amugamba nti condition yange olina kubimbuulira n'amugamba naye ate condition yange ogenda bw'obimbuulira nja kubyogera ng'omaze kufa naye nja kubyogera bw'onaabeera omulamu sijja kubyogera naye bw'olifa n'onsooka nga mbyogera anga omusajja antadde ku nninga n'amugamba mbuulira biki ebyo bye wasaba katonda ng'akuwaddeko 2 n'amugamba nti ekisookera ddala katonda namusaba nali njagala nnyo kye bayita abakazi nagenda okulanga sisobola kukola mirimu gyange na ibaada nga ntaddeko n'okwagala ennyo abakazi bazibu bakulemesa okukola ibaada nyingi aga nti katonda nimugamba nimusaba anzijemu ekigambo ekyagala ennyo abakyala sigale nabange naye luli nali bwe ndaba omukyala yenna ng'omutima njagala mutuukeko naye nimugamba katonda anzijaamu omwoyo ogwo ogululunkanira abakyala aga nti katonda ekyo nakinzijako era bwe ndaba omukyala atali wange simanyi oba mba ndabye kisenge oba muntu saawula wakati wa kisenge namukyala oyo aga nti ekyo kimu aga nti ekyokubiri namusaba nnyo anzijemu okutya okugamba omuntu ekituufu nakinzijamu era sitya kugamba muntu kituufu omuntu mugamba ekituufu ne bw'abaani simutya aga naye nsobola okutya nga ntya nze kuntuusaako bulabe naye nga ye simutya kumugamba kituufu wabula nnyinza okutya okuntuusaako obulabe kuba ebintu bingi nnyo naddala abali mu bukulembeze omuntu osobola okwagala okubagamba ekituufu naye nga you can't nga sigamba nti omutya okumugamba ekituufu wabula olw'obubi lw'omukola ki lw'omusuubiramu n'osirika babamanyi baffe baali bategeera abantu kubanga abamanyi abafuzi abo basanga ebizibu 2 ekizibu ekisooka ekintu ekyantamya obufuzi nze mu life yange kimu ku byo bingi nnyo kwanze sibwagalira ddala kwega sibusobola sibwagala era sibwegomba kubanga nze njagala nnyo peace not pieces life yange njagala nnyo peace era njagala sente okumpa peace njagala buli kyonna ekimpa peace ekintu kasi kituuka ku ddaala erimpa pieces why do I go for it nga kwega omuntu yenna alina amagezi aba ayagala ki peace why pieces
kati abakulembeze abo kye basooka okusanga mu life, wallahi omukulembeze asobola okufuga mmwe mwenna abali mu ggwanga, naye teri mukulembeze asobola kufuga abantu bewaka. Oyo taliyo, obafuga bato. Nogezaako nobeera omukulembeze, ekisinga okukalubira mu nsi kufuga abantu baate ab'owaka. Mukimanyi ekyo? Omukulembeze asobola okufuga abakyala bonna abali mu ggwanga, naye tafuga wuwe. Akola ekintu nga gwe nannyini ggwanga, first citizen toyinza kikola, naye mukyalawo n'akikola kubanga ye mukyalawo. Ng'ate gwe toyinza kikola kubanga oli president, naye mukyalawo asobola okukola ekintu kubanga mukyalawo. Kubanga mukyala wa president asobola okukola ekintu kubanga mukyala wa president, ate ye president kyatasobola kukola. Point yange mukitegedde? Ng'asobola okujooga abantu kubanga mukyala waki president, ng'ate gwe tobajooze. Omwana we asobola okujooga abantu mu ggwanga n'akola byonna kubanga mwana wa president, ate nga gwe president tosobola kubikola. Akola ebintu nga 9-9 gwe tosobola bikola, naye ate n'abikola because is your son. Point yange mukitegedde? Wallahi awo wali obuzibu mu bukulembeze wasooka, era don't blame them. Tebafugika abantu naddala ababo, kati ate ono abakola ki? Omwana we asobola okutambula naga nti oyo musibe, oyo mukuba, oyo mukole ki nga mwana we, ng'ate ali ku ddaala gy'otasobola kumuga nti, kubanga abakulembeze basooka ne babulwa amagezi ku ntandikwa. Era woolabira nti oli agenda kulembera bulungi ggwanga butayingizaamu famire ye totale. Bw'olifunanga obukulembeze bwonna toyingizangamu famire kukulembera. Ate mukyala wange agenda kulembera kino, ate omwana wange agenda ate kutuuka akulalukeko nga tusobola mugaana ng'eddala lyaliko ye buli lyatuukako abeera n'abiri. Bw'abeera captain and mwana wa president. Akati ng'olowa eky'omwana wa president kimufuula ate field marshal mu ggwanga okukola buli kyonna ky'ayagala. Ate ogenda obigatta tosobola kufuga baana bo. Gwe olabira ekyo mukyala wo takutyamu. Abantu bayinza okutya naye nga ye takutya. Ffenna abakyala baffe teri mukyala akutya. Mukitegedde baganda bange? So kati wa president obiyita bwa muzannyo. Era bw'olaba omusajja yeepanka wano olwaleero babukuwa olwaleero. Museveni akugambe nti nkwali wa president ewiiki. Olabe oba onaabusobola. Ewiiki ye wiiki ssaawa emu. Essaawa emu bukulema. Ng'ate yabusobola n'okubaawo taliiwo. Afuluma eggwanga n'asigala nga is a president. Gwe wallahi ndibakujjana olwaye ndibakututte nakasero go president for an hour. Bw'otagwa ddalu eggwanga olikuba ekigo lyonna. Wanudde mukiyiza ekintu ekyo obwa president si bwangu. Naye back to the point nti yagamba nti abakyala n'embata musobole okukola ebyange bulungi nnyo. Namugamba nti ate ekyokubiri kye nasaba Katonda okubanga ŋŋamba abantu ekiki kituufu. Kati abantu bonna ye yali asobola okugamba abantu ekituufu kyonna. Naga nti ekyokusatu kati nga n'oli kyalinze nti ekyokusatu kyekiriwa. Namugamba nti kye nasaba Katonda nannyima mpaka olwaleero namusaba nzijjemu otulo. Naye yagaana mpaka olwaleero. Oli namugamba nti beera serious. Namugamba beera serious. Nazze wano ekiro kyonna osaala ate naga nti njagala mbeere nga sirina kye bayita tulo. Okutuuka ku bigendererwa byange nina okujjamu okwebaka. Naye kikyagaanye neebakanga omuntu. Akaseera ke mmala nga neebasenga omuntu ke nayagala Katonda nakanzijeko otulo twako naye yagaana. Naga nti kati ekyo naga nti ebyo omusajja n'addayo yabyogera amaze kufa. Naye back to the point nze kenjagalamu. Saad bin Abi Waqqas bwe yali akola delegation zizonna sahaba oyo, buli delegation yonna Amir mutabani wa Abdallah Tamimi
gye baamuteekangamu yasangawo obulombolombo busatu. Ekisookera ddala of course nga yabeera leader, tebaamuliidinga nkomu ene delegation. Naye lwali lumu ne bamuwa delegation gy'abaakulira nga bagenda ku mission ey'obusiraamu, n'abagamba condition zange ziri 3 atasobola aveemu. Omugazi eziri wa Amiri esooka nze mwaziinyi, nze nyina okwaziina, nti nze nyina okwaziina. 2 services zonna ezeetaagisa nze nzikola, saagala muntawaane buli service yonna mugigambe nze. 3 nze nyina okubaliisa n'okubanywesa n'okubambaza nga tugenda mu delegation eyo. Bwe muba temwagala atayagala afulume, saagala muti yenna akwata mu nsawo ze ng'ali nange. Kati abasajja ne batandika okwetulako nabo babinywera nti musajja anandabirira ati, anandabirira ati, kubanga birimu okuba nti ate gwolagawa ti ngenda kakuweereza ssente, aga gendayo nze mbaweereze. Abamu ne bagaana, abamu ne bakola ki, eyo n'agivaamu n'agenda wa Saad n'aga nti abo baganya abamu, ate njagala yonna ng'eri wamu. Nze nyina okubalabirira, nze nyina okwaziina services zonna zange ze mukozesa wano mu delegation, n'okubanga nze mbaliisa nze mbanywesa. Sebo beebo baseeka bwe batyo baali nga be baliisa delegation zaabwe. Kitegeeza nga obakola delegation nti yalamanzaani kusomesa nga yagifandinze from A up to Z. Bwe batyo baalinga. Era lumu Saad ibn Abi Waqqas bwe baali bagaba eminyago gye baleese, bagenda okulaba omusajja n'aveeri nga bo tebamutegeera, gyesibye ku maaso, n'aleeta ensimbi n'azikubaawo nti muzigabe. Ne bamubuuza, bagenda ozituna nga zisinga emigabo gyonna, ne bamubuuza sente zino zonna ennyingi nnyo ozigyewo, naga muzigabire abateesobola. Nabaga nti muzigabire abateesobola mu delegation ze saabadde nazo, kubanga delegation gye nabaddemu nagikusizza. Ne bamubuuza ozigyewe, naga nti ekikulu kyammwe muzigabe zabasiraamu, zabusiraamu muzigabire abasiraamu. Ne bamubuuza nti tokutteeko, abaga nti nkutteko nga nzisitula okuzireeta, naye ekyokukwatako nti nkozese mbakakasa ezo tezenkana na haafu ya lwala lwange lwemba nsaze ku byennyina. Ne bazigabira abasiraamu abeetaavu okumala omwaka mulamba nga ze zibamala. Ati n'agenda ne babuuza ono yaani, ng'oliyo omukulu yamutegedde dda. Ne wabaawo omusajja ayagala ennyo okunoonyereza mu kibi n'amugoberera, ayagala okutegeera yaani, ayagala okutegeera yaani mu kibi n'atambula. Omusajja agenda okulaba nga waliwo omutambuleko ate abagaga beekengera nnyo. Namuganja tigwe kiki naga nti nyina gyendaga. N'agenda agenda okulaba ng'atandisa okusanga baabuuza n'amanya nti kitegeeza bano bamukola ki, bamumanyi. Bwe yabayitamu n'akwata bano baabuuza, ne bamubuuza nti oyo yaani. Kati ne beewuunya ye ne baga nti tomanyi nti oyo Amiri. Amiri gwempuli omanyi omugagga omuyivu yabeera amanyiddwa nga ayinayo abantu ye tabakola ki, naye nga physical abamu baati bamumanyi nti ono. Baga nti yoyo Amiri mutabani wa Abdallah Tamimi. Onaga n'alyoka akwata ebye n'addayo. Back to the point, abayivu twabategeerera mu kuwaayo so si mu kufuna. Ye ku lwaki ntawaana Seeka Fahad gwe wasoma Pakistan n'osoma ne Saudi Arabia eri ewa Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam, atubuulire baseeka baayo bagabire. Nze sibimanyi, wallahi kyebamanyiddwako. Olina kyogamba kati ya ono Seeka ngambye nti nze simanyi ba maseeka. Seeka gwe tubuulire.
nze sibamanyi oli Ssekkadde abamanyi wallahi mu hisitole y'abaseeka bonna nze mbamanyidde mu kugaba buli lwosoma buli seeka yenna munaddiini otuke yali mugabi nnyo onna teri gwosanga mu hisitole nga temuli kugaba ate teri gwosanga mu hisitole nga bamugabiranga nti oyo yalyanga nnyo bye bamugabidde simumanyiyo Seeka Fahadi oba gwobamanyiyo Seeka Fahadi muwe omuzindala atubuulire nze ndi wawano mu Uganda kati ye Seeka asome Pakistan naso yayinza okuba yali amanyiyo bo nga balina gwe basondera nga waliwo Seeka waabwe bo ge basondera essente maybe nze simanyi tubuulire mwasonderako Seeka ensimbi mmwe ati Seeka nedda nze simanyi tubuulire gwe otandise okumbuzaabuza obiza mu Luwarabu nze sirumanyi niye nze sikola mu United Nations kulwaki nkuyamba nyambako mu kitamaa society yaffe wayogedde Oluganda amuyambye amuyambye mu Luganda wabula busanyusa Ssekkadde society y'e Buwarabu kyendabye yayaniriza abawalimu mu mbeera nnyingi bategeera value yaabwe ekitali wano society yaffe abawalimu teyabaaniriza mu mbeera nnyingi abawalimu eri ebyokulabirako bingi basoma era baana tusoma nabo oluusi naye bwe bamaliriza okusoma ensinga yo eyina kyeyalwana okubeera nga esitula omuwalimu ate wane waffe kyennyume kyekyo omuwalimu haqiqatan bwemba olulimi teruzitoye talina value mu bantu ng'ate bakimanye nti omuwalimu ba'da Allah ye byonna bal basika bannabbi ne bwenkoma ku ekyo oyo omuntu yaliweebwebbwa qiima mu mitima gy'abantu yalibadde alina ekifo ziri society zaawa value omuwalimu ekitagambika nze nkubiriza abawalimu okuba abakozi okuba abettanira byonna ebisobola okubasitula nina Abawarabu be mbadde njogera nabo namunyumizaako ne Ssekkadde bwati we namunyumiza embeera abawalimu gye bayitamu wano ewaffe ate nga tabuuzizza nzekka yatulika amaziga n'akaaba ensi yaabwe bakwatirako day one fe ekisookera ddala shahada zaffe oluva eri sebo Ssekkadde eyiyo oba ogenda giteeka oluddawa ofune omulimu teyina qiima omuwalimu we gaba amasomero gaffe nkakasa salale tesobola kwenkana netaliyamu tebasobola kwenkanankana none yasoma bino ebyensi sachula simanyi liyinza okuba essomero lya Sheikh ddyo engeri ye gyamanyi value y'omuwalimu eyinza okuba nga salale ndala naye nga ge mazima bali bo bayaniriza omuwalimu bwe bategeera value ye tebakomaawo ne bamukwatirako mu mbeera zonna mu jamia
babazimbira nga bwolaba Makerere ne babazimbira ekifo kinene byonna kwegamba babisangamu. Mu bufunze mu bigambo byange ndabira ddala Sheikh Ssekkadde ku kyoyogedde era ekigambo kyange ndabira ddala nga bali bategeera value y'omuwalimu society yaabwe neyaniriza omuwalimu eno society yaffe era kati yategeera bukulu bwa muwalimu kyova olaba nga teyamwaniriza. Kyenyinza okwogera kwekyo nga naye sigamba mbu oba omuwalimu takola la fe bwe twadde eno ate twalaba nti omuwalimu gw'olina okwebeererawo mu mbeera zonna, gw'olina okunoonya n'essente ezirina okutwala gy'ogenda okusomesa, kwegamba olina okulwana oyimirirewo okubeera nga otuusa message eyo Allah gye yakuteeka mu nsingo zo. Ebigambo byange byebyo Sheikh. Wa barakallahu fiikum wa jazakallahu khaira. Seka Fahadi Katonda akuwejjana. Allahumma. Naffe ffenna. Allahumma. Abadde bakuwuliriza. Byayogedde bituufu. Olw'ensonga nti yabimanyi nnyo. Yasomera Madiina. Seeka ebyo mbadde nsaba obijjewo ekisookera. Mbadde nsaba. Kakati abo be walaba nti babazimbira wabalabawa. Ssekkadde tugende ku mulamwa. Tugende ku mulamwa. Mbadde nsaba. Bonna akulemerako ngenda kulekera ddalasa. Aleka tubyogere. Seka Fahadi. Mbasaba ebintu bibiri muleme kubigatta. Ekisooka muleme kugatta kigambo kye bayita nsi ezeeri n'ezawano. Ezeeri tezaasitula valyo ya muwalimu, munfune bulungi nnyo, zaasitula valyo y'omuntu yenna. Kwegamba yesoso yate yaabwe bwetyo bwekola ki? Bwetyo bwebeera. Oba ntegerekese. Kwegamba omusomesa nga kati alesi kyakulabirako kyabasomesa nga bwe babeera, oba musomesa wa chemistry n'omusomesa wa hadisi bwakola ki? Kati the issue is ziri ensi ngagga zaasitula value ya citizen waabwe. So si kugamba nti balondayo muwalimu bamusitule value okusukka kubakola ki? Kubasigadde basitizeni baabwe babeera. Kakati nze kyenjagala mumanye nti ne basitizeni ba Uganda balina bwe babeera. Sekavadi kitegerekese. Era njagala mbabuulire nze ate nkimanyi bwe nti wallahi bannayuganda bawa value abawalimu gye batawa muntu yenna. Bawa value abawalimu gye batawa muntu yenna. Kati bambi society yaffe buli muntu yenna is a son of his society mu psychology. Kati tuli baavu, tetulina kikulu kye tuyinza kukolera baki? Bawalimu. Bwe tutyo bwe babeera. Kati abawalimu bwe balabye eri ebweru, already ffe okubitegeera byo byokka kyetaaga mutusomesa emyaka 4 tuve mu koosi y'okutegeera nti omuwalimu eri ayisibwa atya. Ate ekyo nga kitegeeza nti eggwanga lyaffe nga bwe lifaanana n'omuwalimu akkirize nti bw'alina okukola ki? Kubanga bali nabo bafaanana ng'eggwanga lyabwe bwe likola ki? Bwe lifaanana. Omuntu yenna is a son of his society. Temukisuubira nti abawalimu omugenda ne musoma eri musobola okujja eno ffe netubakoleranga bali bakolera ebya. Ate tubisobola. Tebiriyo olw'ensonga bali bye basulamu ne minisita ono tabisulamu.
according to the government status. Ntegerekesa bulungi Seeka Mukiibi. Kati balibo bwefaanana ensi ngagga. Kati abantu babo balina okufaanana. Gwe tokimanyi nti ensi zonna nga bwe ziri abatuuze baayo mwana olumala ng'afuna omulimu. Si bakiri? Wano omwana asoma first born n'amala, second born n'amaliriza, third born n'amaliriza, fourth born n'amaliriza, nga bonna abo abaana teri afunye muki mulimu. Yes, you have to live up. You don't understand. We are like that. Kati tetubikola birisi kuba nti tetubyagala. Wabula ate oba oyinza kati bw'ogamba nti omwalimu, for example, let me give you an example. Omwalimu agenda okusomesa mu ssomero, ng'essomero lyonna teryenkana na ruumu y'oli, mwalimu eri mwasula vali bw'ogenda olibala ne ssente ziririmu. Mukitegedde? Kati omuntu alina okubeera saana obuhinzi society bwe kibeera. Kati temunenya nti ffe tubawa vali omwo abawalimu. Ate oba olaba abantu mwenna muze nsomeseza wano emyaka emeka 24 nga sirina muwalimu, ne every Sunday you come. That is not a value. Listening to me every Sunday, mukiraba ekintu ekyo. Okumanya abawalimu baweebwa value wano, wallahi be bantu bokka aboogera ne bataddibwamu. Kyayagala kyagamba abantu. Olwaleero abagamba haramu nkyana abagamba na halal era ne bakkiriza. Kwakyetegeeza nti tubawa value era tubawa respect. Ne mutugaa muyimirira nabbi azze ne tuyimirira. Aya mutuule ne tutuula. Muzeeyo ez'ekinaala ne tuzijjayo. Kagamba we value you. Naye value yaffe ekomaawo kakye tuyina ekyo ekitono. Kati society yaffe ewelkaminga nnyo abawalimu ate n'okusinga society y'eri. Why? Nti society ya wano osomesa namu nga tekumanyi, tekubuuza ne kyewasoma. Mukitegedde? Gamba nibategera otegera nti oli wa P5 second term, naye basigala nga bajja. Bwegamba n'ogamba nti olaba mu value winga n'owa primary. Kati value tujiwa abantu ba wano batuwa value. Naye value ekoma ng'emaanyi gaffe bambi. Kati bo bali tebaawa muwalimu nti value, wabula baawa citizen yenna value. You get my point? Hakati ate omuwalimu yene yeeyongera value ne yejja mu citizen bali abakola ki? Abasigadde. Ntegerekesa bulungi nnyo? Naam, Seeka Fahad. Ekintu kyokwaniriza abawalimu nze sikitunuulidde mu luuyi lumu lwa byanfuna. Nze nange sikitunuulidde mu value. Nsaba mbalirize. Nkitunuulidde hakikatan eri tulina bingi bye tuyiga. Njagala kunnyambako nga ebitabo by'osomye nga oba irimu eyo gye tusoma nga abantu baba bakuba bayonta bakumanya baliyize bingi okubitujjako kubanga waliwo irimu ze tusoma nga hakikatan eyo wakoma kubikula kitabo mpaka lwolifuna batulabu abayizi abali kubuuza ku irimu eyo nga tolina wogenda kugisomesa era bwojjaawo n'otandika ogisomesa bano bonna bagenda kuvaawo. Obwo bwetaavu tubulina wano. Ekyo kyonna kidda ku society. Olwokuba Seeka Fahad tikidda ku society. No. Kidda ku bawalimu bennyini. Kaakati gw'olina okunsomesa okuva ku step 1 ntuuke ku ddaala we neetaagira irimu eyo. Kubanga mu pima nti society wano gy'ogenda okuhandolinga society eri green, terina kyemanyi, sina nsiraamu. You get my point? Kakati ani anaabatuusa ku that stage era mmwe abawalimu mwe mulina okubajja eno ne batuusa ku stage eri gye mwogereramu ebikankana bye mwasoma mu university.
kati musubirani okubajja eno era yemmwe ekyo kimu ekirala mulina chansi bali gye batayina omwalimu owana alina chansi bali tebagirina tulina chansi esomesa nga bwe twagala bali tebagirina tulina chansi ewulirizibwanga n'abantu eri tolowooza nti buli ayimirira muzikiti bamuwulirizaani gwani naye wano nibuteeka oli ekifaananyi n'okinyiga nekyogera nga amasanyalaze bawuliriza omuntu agatuule ne batuula muwulirize n'asomesa n'agenda tebategedde waawa yasomerawa nze tebambuuza nkono gye nasomera nze navaayo nibaganze ni bwa P5 second term teri wallahi wano omuntu asomesa n'afa nga tebamanyi yasoma naki si bwe kiri buli omu seeka tebambuuza oba hadisi oba tafsiri tebabuuza bambi bo barespectinga buli ajja ng'ajjira mu mbeera ya kiki yabwa seeka gamba n'atali seeka afeera kasita ayambala ejjubba nga bamuyita seeka nga n'oyo asomesa kwega abantu ba wano bambi bagonvu nnyo era bawuli kubanga originali tetuli basiraamu originali kati mwe mulina okutujjayo kati gwe kyogamba nti baaba wavalyo neirimu bagibajjeko nabali bagibajjako ku mitendera ffe tetunnatuuka ku ddaala ezi bajjako eyo tukyalimu erimu kishimi sarda burukatiliyar nze nkyasoma iyaka naabudu gonsomesa kunyenya lugalo kati ngairimu eyo nze sigyetaaga era sigimanyi kati obuzibu buli kumwe mututambuze mpola mpola naffe tujja kutuuka nga bali gye baatuuka mu myaka egijja kati obuzibu tebuli ku ffe ffe gye mutwala gye tukola ki bwotugaa nti oyo mukube nga tumukuba sheekha alagidde tetubuuza tumukubira ki tetubuuza nga tukuba mugende muteme nga tugenda tuteme allahu akbar allahu akbar nga tugenda kagamba ffe bambi oivalyo yo tubawa value kyemutulagira kyetukola ki teri value esinga eyo ate bali tebalina that tebalina ekyo kiba kirina kati back to the point baganda bange seeka mwe mulina okutujja eno wansi kati mutujjeyo mpola mpola tuve mu primary tugende wawawa naye kati as long nga nze kyemmanyi nti bamasi kati omuntu yenna bw'abeera nga is a son of his society kiba kitegeeza ategeere society bwefaanana agyetegekere kati abaali mumina kwetegeka nnyo bwe mutegeera nti gye mugenda okusomesa n'emisaala tegiriyo kitegeeza mwetegeke nnyo kubanga mutegedde kyobula nabaganze nvalinga nyaabo walimu ogenda n'osoma n'omanya nti bwensoma bwenkoma ebbaluwa talina gyekola wallahi si kyangu mba bwekitiibwa saakibagamba no nimunyiigira yes muyinza obutakisobola mumwe ababavuma nti la tekikoleka ekyobuzira gwena ogenda osoma ebintu ng'omanyi tebagenda kuwa mulimu oba osoma byaki so si byangu kati seeka mmwe mulina okutegeera omunaku yenna nyoko bw'aba tali mu maka otulo tekukwatanga n'ogenda niwebaka mu kisenge ogenda kusula enjala nyoko bw'aba tali mu maka gwawo mu ddiiro kati bajja kusamba oveewo bajjulewo baliira ng'okusamba n'osiimuula n'olya naye kasita kakutaana n'ogenda mu kitenge ng'okimanyi nyoko tali mu maka wallahi tojja kulya bajaga mumuleke yebake tajja kulya yebase otulo naye nyoko bw'aba ayogenda webake mu kisenge wayi kubanga mumuleete bakunaaza ne mu maaso olye kati mmwe mukitegeera nti tuli banaku ye gwe ogamba otya nti abo walimu tebalina mirimu ani agirina wano mbuulira agirina gwe njagala ondeetereyo pasente gyekola emirimu gyayo wano nga gyeyasoma gyekola seeka mirimu mingi abawalimu gye bayina gye bakola nga tegisasulwa ajabwanakyewo egyo giri ibaada buli asaala bamusasula seeka Ssekkadde buli asaala wano bamusasula bwe tuba tukkaanyiza ku ekyo mirimu mingi egikola omuntu gy'asoma n'asasulwa olw'emirimu gye naye abaffe nga tuve mu okuyisaawo ekintu tewali mirimu mingi baseeka gye bakola nga tegisasulwa tewali mirimu mingi wano ewaffe lwadde society yaffe bwetyo naye nga baseeka betumaze okutegeera mbu
de wano bagenda besaddaaka lwaffe bakomewo bakoleki batubeererewo ne bakomawo ne batubeerawo ne batubeererawo era ne tumaliriza ne tutabasasula kyagala gamba tugenda mu maaso sekafahadi tubabenkanya tubeera benkanya mu nsonga emu. One, emirimu gye bakola naffe gye tukola naye ne tutasasulwa, kati ne tumanya nti buli agikola tasasulwa. For example, kankuwa ekyokulabirako, omulimu ogusingayo omuwalimu gwakola kusomesa nga bwe nsomesa, bano boolaba abajja okusoma tebasasulwa, kati era bakimanyi nti n'asomesa tasasulwa. Tuli ffenna? Yes, kubanga emirimu gy'eddiini egisinga olw'okuba nti tetuli mu sosoyate ya busiraamu gya bwannakyewa. Onfunye mugaano wange? Ija bwannakyewa. Kaakati gwe seeka buli nakyewa yenna weewaayo okusinziira ekifuba kyo bwe kyenkana. Tolina kubanga olina emmotoka emu n'ogaa nti nze nja kukola obwannakyewa, kati ate ogiwa omufuki okutambuliramu nga mukazi we agenda kuzaala. Oba olina okubaayo neetwala omukazi wa. Kati olw'okuba nti gya bwannakyewa bo bakimanyi bano nti emirimu oto okimanyi nti okimanyi n'abazadde bawano baba balina esente balina mentality nti okusoma eddiini amasomero galina kubeera ga bwereere. They have that mentality. naye bwe kirina okuba Era anti nkugambye society si nsiraamu. Omuzadde atwala omwana ku biraali n'abagamba mugumiikirizeeko nasoose omanyi ow'ennamagunga baagala zero balance ng'anyumiza gwe ali ku biraali n'omutunuula n'oga nti ono omuzadde talina nansonyi. N'atayimba ne bateekako kaseti gye yayimba edda ne yeetoolola mu bantu n'abuuka ne bamuwa obukadde 5 ne bamuwa obukadde 5 nga seeka tebaagala kumuwa, awoowesezza nannyini mukolo. Kati abantu bano bakimanyi nti ebintu kati abawoli be balina okwesetinga nti abantu betulimu tebabikola ki. Akati boba n'abitandika baba walimu bennyini abantu bajja kubitegeera bo nga be babyetandikidde beewevvalyo beekolemu omulimu ogwewavvalyo abantu babirabireko. babise anti kyentegeeza okwewavvalyo gwe seeka kati gwe bw'oba olina omwana asoma Quran, you value the school of the Quran, nti gwe wennyini seeka anti wuliriza gwe bw'ogenda n'osasulwa ku ssomero eryo. Akati kambawo ekyokulabirako, wallahi okumanya ebintu si byangu. Nze nawangaalirako mu nsi z'ebweru z'abasiraamu ezo. Bw'okimanyi nti teri ene school mu nsi z'obusiraamu abafumba emmere ey'abaana okusibulukirako. Nowano waliwo abagagga bakikola ba mukwano baani, somero gonna agali arawundi bagasibula zibe kiri. Naye okimanyi nti ffe wano olw'okuba nti tukula mu society nga tuli bakodo, omuntu atuula n'eka n'alya yidi ng'omwana we ku ssomero tamanyi nti oba alidde nga naye si kale tatwalayo emmere naye asasule fees ze bamubanja kuga head teacher aguleko emmere nazo n'agaana. Kati tulimu obukodo naye kati mwabaseeka mwewevali mukole ebintu ebyammwe nga muli ku mutindo. Gwe seeka bw'obeera nga gwe kyamani w'omuziki noga please abasiraamu imaamu waffe tumusasule ABCD gundi osobola kino nze leeta bweziti nze ndeete bweziti imaamu ffe tumusasule. Mukitandike bamaseeka bano abantu ababulijjo tebabitegeera tebamanya mugaso gw'obwa imaamu bemugamba babasasule tebabimanyi
bona okusala balaba bayamba gwe imaamu bamaseeka oyagala kugamba nti bamaseeka oba bazaalibwa ngaemibiri gyabwe tegisobola kuyiriba gwe tolina vali ayiribayo tolina valyo ebintu mu bigatte bibiri valyo ndala nekyewasoma kirala kyentegeeza nti gwe oyiribayo n'okola ku lwaki gwe oyagala oyiribeyo gyondeetera enze ndye nga nze sobola gendayo bamaseeka balina kugendayo ku lwaki mwagala bumala ku lwaki mwagala bumala babawa obudde bwe basobola beewa nabo obudde kyotegeeza bamaseeka okwagala obudde obumala tebabeerako waabwe so kati muleke kwagala kwekusinga bamaseeka nti kyekinu kyabalaga nti mwe mwonoonye bamaseeka buli mukolo mubaagala era ne bagenda nze nedda golooza kankubuuza golooza waliwo sande eyitawo nga siina mukolo sigimanyiiyo every sande embeera n'omukolo gyeinoge no I'm not coming kuba kino nakiwavale nga kirina okubeerako kati ekitegeeza n'omulimu bwenti obwenguwa bwompitanga lunaku lwakukola sijja naye gwesaka n'omuyitanga lunaku lwakukola kyagenda kujja kukukiki buli lunaku lwomuyitira lyavairebo MTN oli MTN gwabeera available ever like that la baganda bange sika mbeeko ebirala byemukola muyiribe mubeere bulungi muyiribe mubeere bulungi mujja kutamya abaana okusoma obwaseeka gwe nsaba ndaba oli bulungi okunsinga kyenva nkusaba nze kulwaki saagala kubeera bulungi njagala kubeera bulungi nvaako fi duniya lwaki oyagala nze mbeere bulungi fi akhira yokka fi duniya mbeere bubi nga katonda rabbana atina fi duniya wa fi akhira kati gobeere bulungi fi duniya wal akhira tolaba nti osinza omumanyi gobobeera bulungi fi duniya wal akhira kubanga ate gwe bwompa ofuna akhira siba kiri ati gwe oyagala obeera bulungi okunsinga olwo irimu yange nga sizzaaki nina okubeera obulungi okusinga kyenyina okulwanirira no bamaseeka mbegayiridde no muyiribe ate biwooma byebikolidde biwooma kati ate olwo mujja kutegeera fomula y'essente nga temutusaba bwe mutyo fa nozitusaba ku subuhi ne ku zuhuri ne ku asiri ne ku magaribi ne ku isha nga ffe bamu nosaba ku subuhi nozisaba ku zuhuri nozisaba ku asiri nozisaba ku magaribi tibiriko fomula nti bwempaayo ku subuhi ate tuddayo kunsaba ojja kunsaba zinonga z'amazzi ku zuhuri onsaba ez'amasanyalaze ku asiri onsaba ez'omusiraamu gwe bagenda okutayirira tumwagaza ki mu kiraamu atalina nazeetayirira want to add on people without the value omuntu atalina nesente zeetayirira si issue tumulwanirire to be a Muslim. That is a poor person, please. We add problems on problems. Na mbadde wangambye komawa nedda kyentegeeza tetujja nnyo kwagala abantu kuyingira busiraamu nga oleda abalimu tetubasobola tetubafaako bajja kubuyingira nga beeyagalidde n'okutayirira si ye issue tutayirira busiraamu bwagala okutayirira tutayirira ne mu mbeera yonna kati omuntu ne bwagenda mu ddwaliro bamutayirira for free si bakiri kati lwaki gwe otugamba tuleete sente agende mu ddwaliro bamutayirire okutayirira kuli kwekumu n'okwawano eniya yeyagireete omuntu wajja nti aga kutayirira nti alhamdulillah shahada la ilaha illallah mukwate mutwale mulago batayirira sisula abasiramu banange muleeteeza okutayirira abasiramu no. Mbimanyi nnyo ebirungi ebiri mu kusaddaaka birungi nnyo kubanga ate biva mu ssente basaddaaka ki atono nga nakajjeewa nze awo wenjagala kati saagala katono njagala kusaddaaka kinene nyina okukola ekyo kimu ekyokubiri kulwaki omuwalimu yalya saddaaka ng'ojagala okulya saddaaka omanyi kyekitegeeza saddaaka
ezo baba bekoledde baba bakuma amasanyalaze gaabwe nsi saddaaka. No abasiraamu okwesasulira amasanyalaze twake si saddaaka kiri awo. ate bwegavaako seeka bebayomba seeka ate bennyini abataziwa singa tebasangako masanyalaze bebagenda okomplaininga musikwawo tebali sirias teba masanyalaze tekuli amazzi batuguza amazzi wano netuwaayo ebibiri batuguza amazzi ate nga yayomye tusoloza ku subuhi ku dhuhuri era seeka bujano nga guddugala ogasijja kudda ate bagamba leeta sente abasabiriza nnyo ate tebakyabikola abasiraamu gye bali babikola. Yes, bw'ovaayo n'oga nti amasanyalaze gange, olinaga nti amazzi gange, olinaga nti okusiiga omuzikiti buli mwaka kwange temudde kusaba sente, wallahi ate abalimu tebakkiriza. How are you, my dear? Kati ng'agalaba aziwaayo ate ne bazisaba. Musiraamu baleke kufuula nti buli atalina emmere ajja mu muzikiti abamusondere. Mujja kwonoona abantu. Ekyonoonye mu Afirika bantu kulya without working. Siina kya misana naye ajja kuba omulanga. No. Siina kya misana gwandi waka. Gwandi waka. Lwaki tolina kya misana? Kati lwaki tokola? Obutakola musango. Kati oli alinga zaatugale bannange omuntu wage sente zibuze otunda ki? Otunda ki ekiganya okugenda? Wano twalina obutuufu okugamba mu lockdown nti esente zikoze ki? Nga teri bitundibwa tetutambula. Naye olwedde ng'ensi eri open otunda ki? Tukigule. Sente zibuze. Ezibuze zo zabadde namba kitugenda ku CBS tuzirange. Obutabeera na mulimu, awo ng'onoonya mulimu kati omusiraamu ayimirira agambe bannange buli musiraamu ayinayo omulimu. Ndiredde okukola omulimu gwonna bwe guti ne bwe guti. Instead of kuyimiraga bannange munyambe leerere ganti nsaba mulimu. Kubanga naffe we feed you nga tujja mu mirimu. Point yange tegerekeka. Nawe gendayo. Abanyumiza ekyafaayo kya Al-Hasan al-Basri. Al-Hasan al-Basri omusajja yajja n'amusaba asome kutuba eyogera ku kuta abaddu oba oliawo mukama wa anaamukola ki? Anaamuta. Hasan al-Basri yali asomanga kutuba abantu bonna ne bakaaba kati omusajja laga omusajja ono engeri gy'asomamu kutuba abantu ne bafuna imaani ne mukama wange ayinza okufuna imaani n'akola ki? Nanta n'amuga Hasan al-Basri ejjumeddako tiyasoma kutuba eyo eyokubiri eyokusatu eyokuna Hasan al-Basri n'awulumula kutuba eyogera ku bulungi bw'okuta omuki omuddu. Omusajja yasinziira eri naga omuddu wange so and so where are you are free to dalillah. Omuddu n'asituka olwo tiyali avudde mu buddu n'asituka n'amaanyi n'agenda n'agwata Hasan al-Basri ku kituuti n'amugamba musajja gwonsibidde mu buddu omwezi mulamba. Namuga ssebo nsonyiwa nabadde nali nkola ssente nange nfune omuddu mugule ate mute njogere ku byemmanyi nange owange mutadde kati nga nzija ku kituuti nsobole okwogera ekintu ekirina valyo nga nange nkikoze eki nkikoze. Saakusibira muddu nti njagala nani njagala iri munange nsooke nkitunulire gwonsomesa okuwaayo naye omanyi okuwaayo kyekitegeeza omanyi ekigambo okukwata sente nozijja mu nsawo bwoti n'obalako n'ogamba nti Khalid kwata okimanyi omanyi obuzibu bwakyo gwe okufa kyo kigamba abantu nti jjayo oweeyo jja omanyi obuzi sente obuzijja mu nsawo omanyi olugendo okuva ku nsawo wano okutuuka ku mukono waliwo mayiro nga 10 olabanga esente eva wala kujjayo okugiwa omuntu. Salaamu alaikum.